kirese ababaka ku mulundi guno okunywera noga nti nedda UCD eyo esigalewo kyanjawulo ki ekiri mu kusika omugwa kuno kuliwo? Katonda wamaanyi, Katonda wakisa. Nakakugamba emirundi I think eweerena nga tuli ku topic y'emwanyi eno nti ekiwandiiko kyava wa Mukulu Sale. Simanyi oba ojjukira nga kino Sale Mr. Kereba Kandwanaho okutuuka Mukulu Museveni ye yekka bwe yawandiise naga kino kintu kya idea yava wa Mukulu Sale. Ekibadde tokiŋŋambangako kuno loza wali walala emirundi mingi egiwerako. N'omulemesa tolina bukakafu tulagira by'otategeera. Yes, bulijjo nkugamba naye nga ndaba ontunuulira nkukwabiru bali babona ettambuliro kakati leero zina amaanyi naye kale tugende ku bulamu. So there is an idea eva wa Mukulu Sale. Then but kyemanyi ku Mukulu Sale is not so much of an intellectual. Kyangu nnyo okukonvinsinga Mr. Museveni than to convince Sale. More so kyagenda okutwalira president. Naye ekintu bwakitegeera his is a pride knowledge. Asomba ekintu n'akitegeera n'akiteeka mu nkola. Kyova olaba ali omu mbakwata Kampala ne bajjawo gavumenti. And nakamugoberera emirundi egiwerako awagenda ku UMI professors ne bawandiika ebiwandiiko ku bya security and some of these programs NADS, PDM, etc in relation to security. N'atuula olunaku lulamba nga bwawuliriza. Even some of these commanders mujje muwulire and get knowledge. Kakati omuntu bw'atyo bw'awandiika ekiwandiiko ng'oyagala kumuwakanya kiba kya bugunjufu kusoma ekiwandiiko ekyo. So abo ba MPs abakuba bazitendere nga balwanyisa kino, have they read his document? Ba numbers one. But have they read the Sale document? Kufuna the rationalization, kufuna the idea. Kiki deficit, kiki ekizibu kyeyalengera kyayagala okwejjako o kiki kyayagala okufunamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri ombuuza ku lwaki waliwo chaos nyingi nnyo. Bano bandi badde balwanira NGOs by the way. Because bwabanga waliwo institutions ezirwana ku democracy deficit are NGOs. The civil society. Nezimu bazigala. Nezimu baziremesa okukola ngeya Greece eno ya Agudde banabalala olw'okuba nti baali bawagira opposition. But bwe batwala the NGO board kugizaayo Ministry of Internal Affairs, these MPs aba opposition bagenda mu tulo. You should have seen them there more emphatic than ku kino. Nzikiriza nkukotingire publication ya Uganda Development Bank. It's called the Uganda Microeconomic Digest. Egamba mu luzungu, the relative stability of the Uganda shilling against the dollar has benefited from the recent central bank rate and increased inflow from coffee exports due to favorable prices. Eno dollar jembade mwogerako. Agamba it has remained stable. Yabadde tebuukabuuka nnyo. Why? Because ensimbi ezivudde mu mwanyi eza dola nga ziyingira mu Uganda zibadde nnyingiko. That is the Economic Digest. 2, waliwo n'effuga endala zennyina. May 2024, the trade deficit, ebintu byetutunda wabweru biri wansi kusinga ebintu byetugula kuva wabweru. We sell tugula bingi wabweru okusinga byetutunda wabweru. Therefore netukola deficit. And bagamba it increased by 17%
from $362 million to from $309 million to $362 million. Now, the exports of coffee, so twin-up trade deficit. Ensimbi za dola ez'enzungu ze twetaaga ze tufuna kuva wabweru tezisobola kugula bye twetaaga kuva wabweru. Tuba tulina okunoonya ensimbi kuva walala, either from the reserve fund, ekyagi tetutereka mu kyagi, o kwewola kusobola okugula amafuta, kugula engate ezoyambala because ezo tebazikolera wano. N'engeri gye wali ogenda okulambula eyo, money you buy the air ticket wamu n'ebirala. In May 2024, exports of coffee increased. Emwanyi zeyongera from $84.7 million to $127 million. And bagamba reasons ziri bbiri. One, bweyongera mu bungi from 390 bags, 1,000 bags at 60 kilograms. The 60 kilogram bag, neziwera bags emitwalo 45, emitwalo 453,000 bags. And the second one is increase in prices. Nebei na yeyongera from $3.62 to $3.83 per kilogram. So kyembalengeza okukolaga mu bino byonna, emwanyi tubadde tutunda wabweri yeyongera, nebbeeyi yeyongera. Olwakadde sijja kuyingira mu gold, netufuna n'ensimbi okuva mu gold, but still ensimbi zetufuna kuva wabweru tezisobola kugula bye twetaaga kuva wabweru. I don't know you get what I mean. Now, baani abagule, then ngende ku nsonga eri, baani abagula omwanyi gwaffe, by March 2024, Italy yali etugulako by 38.1%. Yekyasingayo. Eyokubiri is Germany at 10%. Then eyokusatu is Sudan eri mu lutalo at 5%. So mugolaba mukulu Museveni ng'agamba omukyala peneti. Peneti nga mbuza nono omulimi wa Masaka manyagala confirminga oba ebintu atera kubichekinga ne mbuza wawe gwanga kyerisinga ogula omwanyi gwaffe nagamba Italy ngaya ebintu ebisoma ajja kunjulira nti mubuuziza kakati walanga mukulu Museveni agamba peneti atenga peneti va Italy dono mulaba nali omubulale agoberera ekisolo we kyayise wali oyizeeko embwa amanyi okuyiga egoberera ekongo olusu. Very good. Obulali. Kakati but bwobanga tobitegeera just gwana ovudde wano gyovudde wano some of these constituencies oba Rwenshamu oba peneti agenda kuba omwanyi gwaffe nga totegedde nti asingayo okunywa omwanyi gwaffe akatale akamanyi kali is Italy nono omukyala ava Italy. So therefore we have got two strategic items zojja ku Museveni kati naagwa. One is gold. Obabuuza bana bamuwakanya gold ya agijjawa, agijja mu Uganda, agijja Congo, agijja South Sudan. Si ye topic ya leero. Eyokubiri gy'omuggyako is coffee. Because ayina two elements which are sustaining his economy, gold and coffee. Therefore, my argument eri nti omwanyi gugasa nnyo mukulu Museveni than this farmer you are talking about. Bwabanga waliwo agwetaaga mu running eno economy ne bitamwabikira mu maaso nga mwagala amafuta nga tegaliiwo, nga mwagala kasula mabanja nga tebiriiwo, nga mwagala sente za ddagala nga teziriiwo, ayetaaga omwanyi nnyo is mukulu kati emwanya ali agimugjeeko bwebeera mu UCD etebaye ate ozeemu n'obula. So therefore omwanyi gugasa abantu babiri. Gwagulima okufuna Uganda shilling, but gugasa nnyo Museveni n'eggwanga olw'okuguleeta foreign currency. Now there are two problems ndowooza sale wayingirirawo at a security level. Nti
the importing country, the importing company can be the exporting company. Let me talk to you. Romshana company eri Germany esobola okujja wano newandiisa Romshana Uganda negula omwanyi from Uganda negutwala Germany jegenda ogunywera and using Uganda currency from a certain bank nga ya Germany one, and therefore eyandabadde jano nga euro from our coffee nesigala eri simanyi obontegedde kakati gwo omulimo oba ofunyemu but the economy crashes. So if you are very strategic olina okutunula ebintu ebyo bibiri, one omulimo afuna, that's a given, but two the foreign currency ejja neyingira mu Bank of Uganda. Therefore bwoba auditinga UCDA from the point of view of Museveni, UCDA koze omulimo foreign currency eva wabweru neja mu Bank of Uganda oba zibulireyo. That's point number one. The second point, nebo manga mbade sikoze research naye nendaba nti Kyagulanyi yagamba UCDA sigalewo gwe atanjagaliza gwe wandabadde oyagala omwanyi gugwe. Because you see, when I get money, Mukulu Museveni wafuna sente dollars agule mundu. Zino police jakufuna tiyagas. Kati womugamba UCDA ekoze bulungi nnyo wandigireseewo. How? You can't be my advisor. You can't be my choice. Choba mbadde mbuuza omulimi. What do you need? Naganze me I need a regulator. So Frank tumwebaze bwakufunira regulator ngatali UCDA. Is your question answered? Nagamba yes. So that's why I asked Mwanga Chivumbi the other day, what is your issue? What is your issue? Before you begin telling me for the first time in NRI history, Museveni's agencies are performing. Because you cannot say UCDA is performing. Why don't you also praise UPDF? You get you see, but to go UCDA to get kugwa. Bano bebarament agents of Museveni is the debate you jibara amiriza. Anti bukuluma. So ajibara amiriza. Tiayogera byotayagala. Wamagenda maso katinze nkutemu. Umbuza why there is a quarrel. There is a quarrel because kigenda maso Romshana. Nakalema. There is a quarrel because Nakalema. And Somanyani amujira the one who came after Nakalema. Eyo group ya Isoki. Ebintu byabo gibalemye. Okukwata ensimbi engeri gestambula kuva mu UCDA ngazigenda mbabaka. Because yes, tunakufuna. Waliwo sente eziva mu UCDA. Tunakufuna. Sinaba. Because mbadde njagala kulaba engeri gy'obuze bubuuzo. Kakati nkugamba bw'obanga toyagala Museveni, oyagala Museveni agwenca. Gweremesa omwanyi. Kasita abantu omwanyi baba tebagulimye bulungi tu ne guteeyongera okugenda wabweru tajja kufuna dola ajja kugwa. Osobola okugumagumamu Palestine ebizimbe tebyagudde. Osobola okugumagumamu abantu ne batambulira for 2 years. Nga tebafunye za mwanyi za kulya, then your government negwa mujja kubitereeza. But bw'olaba oli nga alemeddeko either tategeera the strategic importance of coffee and nze ndaba Mukulu Museveni ne Sale ye kyanonya is the strategic security eva mu coffee that he must get enhanced foreign currency. Kyova olaba engeri gye bitambula kati you can't track money. 2, UCDA levies 2%. On up to 2% on the value of coffee. Kino kitegeeza nti bw'obanga oyagala weewale that 2%, olina okuwaayo contracts. You have to deflate your contracts. Somanyi obontegedde. Bw'otwala omwanyi gwa $1 million in Italy, bakuteekako up to 2% as a levy. So bw'oba oyagala to survive that, tojja kubagamba nti ntutegwa $1 million. Ojja kubagamba ntutegwa $200,000. Osobola okuwa omusolo mutono. That means togenda kuzikomyawo because the financial that authority ekwata money laundering ejja kukwata ejja kubuuza wagamba nti omwanyi gwe gogenda okufuna is $200,000 ate $1 million eyingiddemu etya. So olaba how operations of UCDA
nga bwe ziremesa foreign currency okujja nkufunulire ngenda kuddira katonda wamanyi wakisa ngenda kuddira kamala okuva ku mulimi w'emmwanyi ono mukulu Fred Busuulwa muzukulu wa Namwamu emmwanyi eno ng'egatta ebyobufuzi lw'omushana byantuttemu naye njagala kati gwe ng'oyogera ku perspective nga gwe omulimi ku bino ebijjawo n'ekitongole okukigatta mu ministry kukosezaawa ofuniramuwa. Neyanziza nnyo omulabi wa NBS Barometer nkwebaza okubanga kwoli bannamasaka mwenna. Nze Fred Busuulwa Koloneli Akisam nga ndi muzzukulu wa Alhaji Kiyimba Zaidi Erwansusu. Nze ssentebe w'abakozi b'endokwa z'emmwanyi mu Masaka mu kibiina kya Masaka City Coffee Nassau Operators Association. Ate nze nanyini kampani ya Wilver City Coffee nga ekola endokwa z'emmwanyi erima ate esuubula emmwanyi. Ekyokutwala UCDA n'ebirala byonna kati nze ng'omulimi oba UCDA oba ani nze nfa ku kyammwanyi yange naki kye tugifunamu. Njagala okuwa ku background y'etteeka lino. Mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu ennaku z'omwezi 4 Ogwokuna etteeka lyaleetebwa mu Parliament ng'etteeka lino ligamba twagala okuggyawo ekitongole ky'emmwanyi tukitwale mu Ministry ya Agriculture. Mu nsonga background lwaki ebbiiru enejja National Coffee Amendment Bill ya 2024 kyava ku kibayita RAPEX. Waliwo policy ya gavumenti ey'okugatta ebitongole bya gavumenti nga eyina ensonga enkulu ezesimba 3. Ensonga esooka okukendeeza ku ssente gavumenti zisaasaanya ku bitongole bino. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera nti waliwo ebitongole ebikola emirimu nga bikola emirimu gye gimu ne mother ministries. Ensonga ey'okusatu y'okubeera nti waliwo ebitongole ebyateekebwawo naye ng'omugaso ogwabiteesebwawo gwaggwako. Z'ensonga 3 ekiri mu objectives of the bill. Biiru bwe yasomebwa mu Parliament n'esindikibwa mu kakiiko ka Parliament akakola ku nsonga z'ebyobulimi ne bazitunulamu. Ng'ennaku z'omwezi 19 Ogwokuna report gye nninako wano Parliament report ku biiru eyo yennyini. Parliament bwekola report neka nti okusinziira ku nsonga zino nga bwe tuzirabye UCDA etteeka lino erireetebwa tewaliwo lugikwatirako kubanga UCDA ekuŋŋaanya ssente n'etwala mu consolidated funds. Gavumenti egispending akukitegeeza UCDA ewa gavumenti ssente. Ekyokubiri, mandate ya UCDA is to regulate on farm and off farm activities. Omulimu gwayo tewaliwo gukwataganira na Ministry y'Amayivu gye baagala okugitwala. Ekyokusatu, mandate ya UCDA teggwanga kunga ebitongole ebirala ne objective ya bill wegamba. Ne bajja ne bakugamba mu conclusion ku page 19 bagamba nti bakugamba ku page 16 the justification for rationalization of government agencies is not tenable in relation to UCDA. Therefore, the committee recommends that the bill entitled the National Coffee Amendment Bill 2024 is not passed by the House. Ne bakola recommendation akakiiko ka Parliament ak'ebyobulimi nti okusinziira ku nsonga gavumenti zeetuwa nafu nnyo kuba tewaliwo zikwataganira ku kitongole kya UCDA. N'olw'ensonga eyo etteeka eryo lisuulibwe mu kasero. Etteeka bwe limala okusuulibwa mu kasero ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi Ogwokutaano gazeti notice n'efuluma nga baddamu okugazeetinga etteeka lino likomewo mu Parliament. Ng'ennaku z'omwezi 7 Ogw'omukaaga Attorney General Honorable Kiwanuka n'awandiikira Minister Frank Tumwebaze, Minister of Agriculture, ng'amugamba nti twayogerezeganyiza ne Minister of Public Service Honorable Mululi Mukasa nga tugambe amateeka gano agaasuulibwa Parliament gakole ki gakomewo. Ebaluwa yino nginako kopi nga 7 June gakomewo. N'amugamba nti we have prepared the National Coffee Amendment Bill number 2 1 bagisuula mu kasero. N'amugamba please find attached copy of the bill and explanatory memorandum to the bill for your scrutiny. If the bill is acceptable from your ministry's point of view, kindly sign the explanatory memorandum
to the bill and return 2 signed copies of the explanatory memorandum to enable publication in the Gazette. Ngenaku z'omwezi 7 June Attorney General awandikira Minister amugamba kopi tuzikuweereza zisome bw'olaba nga kyetaagisa etteeka lino komawo sayininga otuweereze tusobole okukuba etteeka lino mu kyapa. Kyokka etteeka lino lyagazeetingibwanga 3 May 2024 Gazette Notice Volume LCX VII number 36. Kyokka ebbaluwa efuluma nga 7 Gabyayita kodda. Kyo muzungu bana abasoma kye bayita putting the cart before the horse. Ekigaali okusika embalasi nga embalasi yalisise ekigaali. Etteeka eryo ne likomezebwawo biiru nejja n'esomebwa mu Parliament. Mulundi ogwokubiri nesindikibwa mu kakiiko ka Parliament akakola ku nsonga z'ebyobulimi. Parliament newandika notice mu mawulire ng'egamba nti abo bonna abaaleetaaza okubaako ebirowoozo ku tteeka lino kubanga constitution is very clear ekkiriza public participation. Etteeka lyonna okukolebwa mu Uganda walina okubaawo okwebuuza ku bantu. Bwe nalaba notice nga nze ssentebe wa Masaka City Coffee Nassalo Palaters Association akwatibwako ku mwanyi wali wennyini weeviira ddala ku Nassali nempandikira Parliament ennaku z'omwezi 15. Gwe wennyini? Nze kennyini yini baluwa nga 15 ng'otaddemu nkyamangu n'embi omwezi guno. Nsaba okulabikako mu kakiiko ka Parliament ak'ebyobulimi okwanja ensonga z'abalimi b'emmwanyi bannamasaka ne tutuula mu kitawuluzi ne tusoma etteeka ne tusoma buli kimu ekikwata ku mmwanyi. Ffe bino bye twaleeta twalaga background buli kimu gye kyava bino bye njogeddeko wano n'amateeka 2 ne tukola recommendation. Bw'oba tonnakola recommendation olina okulaga ebintu gwe byolabye. Wasooka n'onnyonnyola ebiveene emabega. Ebive emabega biki etteeka gye lyava justification byonna ne tumala okubinnyonnyola. Kakati ne tujja mu observation ne tugamba chairperson w'akakiiko nti etteeka eryo lyennyini akakiiko lye kaagoba lyetteeka lyennyini eryakola ki eryakomezebwawo. Ne tugamba mu kwokubiri nti objectives za biiru mu kawairo namba 3 ne 4 zigamba okuggyawo ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority okukigirawo ddala kye tuyita abolish ne dissolving. Kakati byonna ne tubyogerako ne tujja mu conclusion yaffe ne tukola recommendation ne tuteekamu bino ebirala gye bagitwala nti nga tugamba ministry teri competent enough gye bagitwala mu mayifu tetugyesiga kubanga ministry teri competent enough okulaba ng'ekwata emmwanyi yaffe olw'ensonga ne tuwa n'ensonga yiino wano nga tugamba nti ministry eno egamba nti egenda kusavinga sente singa UCD etwalibwa mu ministry egenda kusavinga sente nenkwotinga Parliament yennyini probes eziri mu Parliament ku mbuzi ministry ezeyagula embuzi emu obukadde 7 n'emitwalo 4 SCDP projects ebya tractor byonna nebiteekamu wano. Kakati ne tujja ne tugamba mu recommendation 1 ne tugamba nti Uganda Coffee Development Authority should be maintained as an independent entity for prosecution of its mandate and benefits. Eberewo akokubiri ne tugamba there should be respect and recognition of the honorable work and the mandate of Parliament of the Republic of Uganda, holding strongly the boundaries and the cooperation between the executive and the legislature. Because in my own observation, I'm smelling forced legislation of laws by pushing honorable members to the wall to pass bills without due consideration. Nekateka bracket, bills rejected by Parliament being brought back without consideration, correction and addressing reasons for rejection. Nti biru eno yennyini ekomezebwawo minisita gy'akomyawo Frank tumwebaze. Bye bamugamba agenda atereeze ne bamugamba nti tugigobe olw'ensonga eno neno zennyini ze yakomezaawo nga bwe yadde n'akamu. Ne tumaliriza wano nga tugamba government should empower Uganda Coffee Development Authority so that it can smoothly execute its duties so that Uganda can achieve Vision 2030 kubanga mwekiri. Farmers get high prices and traders go home with smiling faces after getting high profits from their coffee transactions. Naye senga minisita yaterezezaamu mubiri byoga byataterezaamu. Ensonga zaatuwa nafu kubanga zonna ne Parliament yakakasa nti tewaliwo zikwataganira na kujjawo kitongole kino. Era neewunyiza nnyo n'abadde ku Parliament awo nga ndaba Honorable Linda ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'ebyobulimi. Ku ripooti eno yennyini yali namba 2
mu kusayininga nti UCDA sigalewo n'ensonga zeyakola ki zeyawa kakati ku luno nenewunya ate oba kyekyabaddewo oba luli yali mandwa nga leero omukongozi yaze sitwategedde n'agamba nti ate ku luno omwana afunye 10 mu science afunye 10 mu SST afunye 10 mu math afunye 10 mu English ekifo ky'okuteekako nti omwana promoted to P5 n'ateekako addemu yeetegereze oba agobeddwa ne mu ssomero kakati ne tugamba abaffe kino ate kyatuuseewo ddi ffe ng'abalimi b'emmwanyi tetulwanirira UCDA nti tujagala nnyo ensonga yaffe weeri ensonga yaffe weeri eri wamu emmwanyi yaffe emmwanyi eyaffe gye tufunamu akasente gye baagala ogitwala tetwesigayo ebyenzige mubiraba n'ebirala bingi kakati ffe tugamba ono gwewalabyeko ye mwana okuggyako nga waliwo ensonga ey'amaanyi ennyonnyoddwa ne mutulaga ne safe landing nti we tutwala wali safe yes lwaki mwetemuwaayo bemwetaaga singa tulabayo kino nakino parliament yabadde etudde ne bakugamba if it's not broken why do you fix it? I'm saying you the farmer anti eddoboozi lyaffe eddoboozi lyaffe nze nagenda mu kakiiko if it's not broken kyembadde mbuuza kyembadde mbuuza gwe ng'omulimi biki byewandyagadde abikuwadde mu kiwandiiko bikuwadde ekirala nga maliriza njagala malirize bwe nti manyi siri nnyo omuntu wa wolokoso bigambo gamba ebyo njagala nnyo facts waliwo ekiwandiiko ekitambula waliwo ekiwandiiko ekitambula ekiri purportedly okubanga President Museveni yakiwandiise nze kyesikiriza kubanga President Museveni nze ndiwe NRM era muwagidde ebbanga lyonna mukulima emmwanyi era gwe wagira ye yampa ne capital wa bukadde 7.5 natandise kalagala era tokyukakyuka mu kiwandiiko kye bagamba nti President yakiwandiise ku peegi ey'okubiri paragulaafu ey'okubiri President agamba bw'ati kye bagamba nti nti yeye kubanga asikikkiririzaamu kubanga Robert Mugabe bwe yali afuga Zimbabwe waliwo olunaku lumu baamutega speech gye yakola ku lunaku lw'abakyala ne bagimuwa ku independence yagisomako ekitundu ne bajjako emizindalo ne baddeyo beetereze nze kino bwe bagamba nti President yakiwandiise omuntu yenna yakitaddeyo yeetaaga kukwatibwa kubanga bagenda kuswaza President ye fountain of honor paragraph twegamba in the Masaka area Canon Samba has distributed 1,074 coffee seedlings and caused the planting of 38,666.6 acres. Ndi mulimi wa mmwanyi. Eka y'emmwanyi egendamu emiti 405. Eka emitwalo 3,866 egendamu emiti gy'emmwanyi 17,000,000. Yagamba yagabye emiti gy'emmwanyi 17,000 n'emitwalo 3,997. Kati bw'aba agamba nti Canon Samba ffe twalisalako ntumita Samba mumanyi abadde OWC coordinator w'Erwengo ye Nsamba lwakuba ffe tumwita Samba zibeera emmwanyi 17,000,000 n'emitwalo 3,997 zino emmwanyi 1,000,000 n'emitwalo emiliyoni emu n'emiti 74 buli eka oba osimbyemu emiti 25 kyesikiriza nti President ayinza okuba siyakoze ensonga endala President akulaga yakayanira mu production tubadde tuli mu covid okujjako azo zafuna family planning bazikolera spacing ekirala President alajana mu kiwandiiko kino UCDA President akugamba nti UCDA lwaki temwagala eveewo kubanga ffe tugamba President agamba nti singa UCDA ne NADS byali bikola bulungi we twalituukidde mu mwaka gwa 2013 bannayuganda lwaki twatuuka mu 2013 nga bannayuganda ebitundu 68 tebannayingira mu man economy naye OWC bwe yajja neegaba emmwanyi mu kiwandiiko kino kyennyini ne tulinnya era olwaleero ebitundu 67 ku 100 abantu bayingidde mu man economy newuunya era President akugamba wano kyebagamba nti kyavuddewo President nti UCDA eremedde omulimu gwayo kubanga tegabye mwanyi zimala ne production terinnye nenewuunya President ayinza okubanga tamanyi mandate ya UCDA to regulate
on farm and off farm activities regulate. UCDA mu mandate yayo temulimu kugaba mwanyi. Surprisingly mu kiwandiiko kino kyennyini abagamba nti president yakiwandiise appraisinga nnyo OWC okuba nti yereesa abantu mu money economy ng'egaba emmwanyi. Kyokka OWC tegabanga mutina gumu gwa mwanyi mu byafaayo bya Uganda. It is Uganda Coffee Development Authority that has been distributing coffee under the supervision of OWC. Era ababanja endokwa z'emmwanyi babanja bilioni 49 babanja obuwumbi 49 ne milioni 9 zisibanja ntunda cash. Kakati olwaleero basazo babaweko obuwumbi 12 ne milioni 5. Naye asasula yes asasula asasula oluvannyuma lw'okukwata parliament etayi ne ministry of finance twabirwanira mu abira bali babawadde 2.5. They committed themselves. So prime minister yajja n'agamba babawe 20 billion era oluvannyuma lw'okulwana kubanga ministerial policy statement yafuluma nga bataddemu kolijenda yagenda okujja nga bajjeemu ebyo birala kakati kakati simulimi w'e Masaka mulimi w'e Kampala operation wealth creation tegabanga mutina gumu. UCDA badde gabezo zone mwanyi kitegeeza president singa yabadde awandika kino yali badde agamba UCDA njiwadde credit olw'okugaba because OWC was supervising. Era bwe abajasi bwe batandika okugaba n'ab'emmwanyi nga bakoze kampani zigaba emmwanyi ekintu we kyagwira. Era president n'akiteekamu wano n'akugamba nti paragraph eyokusatu long live OWC. However, OWC also started having issues. Complaints started coming in of begabira bokka. They only give seedlings or materials to honor themselves. Bagaba bifu, they give poor quality materials. Awo mujasi we yayingira mu mwanyi quality nefa. When he was supervising, there was no supervisor atenga era akola business. Fred Busura byonyonyera bikyali biru. Aye engeri gyasengesemu ensonga ze eraga nti ekisooka muyivu. Ekyokubiri nti afaayo era agoberera. Naye ekyokusatu wali byabadde ayogera ate nga tebikwatagana. Naye nga ebyo nga bwadde abyogera nga ebimu tebikwatagana kubanga agambye nti Bwa Museveni yawandiise ekiwandiiko nga tamanyi nti UCD omulimu gwayo ku regulatinga. Naye amugaanira agambye si kakasa nti kya president. Omutindo gw'obutamanya ogwoleseddwa mu kisobola okusinzira ku omutindo gw'ekibogwe ogwoleseddwa. Kakati ye bw'atyo bw'asuubidde. Naye ate n'agamba ng'amaliriza nti emmwanyi zonna zigabiddwani UCDA ate ng'omulimu gwayo okola ki? Kola regulation. Kakati okutankana okwo mandate. Mwami Museveni aze ayogera lunye eri ababaka ba parliament n'eggwanga nti abazungu abagula emmwanyi baatubba dda. Era bwe yali nga yakatandika wano yagamba nti Uganda tebeerengako borowa. Yagamba nti bannayuganda tuli ba donors. N'abalaga value chain y'emmwanyi nga bw'etambula. N'agamba nti ku biliyoni 4.6 eza dola ziva mu mmwanyi. Kaakati Africa n'amawanga gonna agalima emmwanyi ne gafunako 25 obukadde. Africa efunako 2.1. N'abuuza nti ekyo kijja. Kakati Mwami Museveni ettima lye liri ku bavubuka abasituka ng'ate emirimu tugiweereza abazungu be bafuna mu mmwanyi. Bannafrika oba bannayuganda ze batuyanira. Kakati Mwami Museveni atera okulengera ewala bw'aba ng'akola era batamumanyi. Zena malako ekiseera olumu nga tuwakana naye. Era nja kuwako ekyokulabeko lumu twagenda ne tumulumba nga nkyali mu parliament. Nga tulimye kasooli mu Eastern Uganda ng'enjala yamannyo ejja. Naye nga Bannakenya bajja ne bayingira mu Eastern Uganda ne bagula kasooli ne bamweyanikira nga mubisi. Nga bamugulira ku Misiri. Ne bamwanika. Temunnamu nuula. Kakati bwe tugenda wa Museveni ababaka bonna bava mu Bukeddi n'abamu abaali bava mu Busoga. Ne tugenda
era ne banoonya nti bani abanatwogerera nti Dombo ne banne. Mwami Museveni twamugamba nti kisaanidde tugale bodda kubanga enjala ejja ate Bannakenya batuyisa bubi. Yatugamba that is rubbish. Naga nti ebyo bimwogera temukola ki? Yagamba nti singa mbadde mmwe nandibadde nzirayo okugamba Bannayuganda balime nnyo kubanga ekitegeeza nti Bannakenya bali bubi ate bajja okugula. Teneebere stimulus gye muli. Ekisonga eyokubiri gye njagala okuwandyoka nzireyo ku mwanyi bwe yali nga aleeta ebinazi okugenda okulimibwa Kalangala. Twalina olutalo Sematalo mu Parliament nga lukulira Mwami Lukyamuzi, Mwami Kawanga n'ababaka abamu abava mu Buganda. Era nga balagira ddala ti Mwami Museveni agenda kusaanyawo ebibira by'e Kalangala n'okutta Obuganda. Mwami Museveni n'atugamba nti n'ebinazi nabyo bikola ekibira. Naye ye n'agamba nti mutunuulire ensimbi ze tusaasanya ku kugula butto okuva ebweru. Singa ensimbi ezo tuzireeta wano nga butto tumulima wano abantu baffe tebandibadde bulungi. Kati singa essaawa eno ogenda e Kalangala n'ogamba Mwami Lukyamuzi kuba mukulu Kawanga n'omuzaayo e Kalangala ku bye baayogeranga nti Museveni agezaako okuttatana Kalangala n'abantu baayo, abantu b'e Kalangala bakugoba n'emiggo. Kuba kaakati byayogera ku mwanyi eno UCDA gyayogerako Mwami Museveni yagireeta kubanga obwetaavu bwaliwo kati buliwo. Kaakati Mwami Museveni yatunulidde ensimbi z'akozesa abazungu ze baganye okututuwa aba World Bank bye bamuwandikako kubanga tuyisiza amateeka agamu ga bisi agabamu gaki. N'agandi kati kyokola nga oli mugezi otunulira ku nzirukanya ya gavumenti gy'olimu n'oga nti obanga ezibadde zijja tezikyajja kaakati okozesa otya eziriwo okutuukiriza obuweereza eri abantu. Bwe yatunulira n'aga nti olina okukendeeza ku bitongole bya gavumenti. Waliwo bano babaka bye batayinza kujjawo ne bagamba bibanyumyako buko NRM caucus. Babuuza Mwami Museveni ebibuuzo ebikambwe. Ne bamugamba nti bwe tumala okukola agencies zino ate n'enzirukanya ya gavumenti n'ebitundu bino nabyo mulimu ssente ezibuliramu ebisaasaana tukoze tutya? N'abagamba nti nabyo tubinyweze. Naye ffe obuvunaanyizibwa bwange nga pulezidenti w'eggwanga abantu bwe bampa okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'obukulembeze eri abantu tusaanidde ebitongole tubigatte. Kati Mwami Zambali nkubuulire ne wandibadde nga UCDA ekola bulungi oba yandisaanidde okubeerawo debate kati weetuuse ne wandibadde gwe nga mukulembeze w'eggwanga oba tokyayagala ebeerewo. Kubanga ebe promotinga rebellion n'obujeemu mu nzirukanya ya gavumenti. Gavumenti nsonyiwa okukulya ekimuli mukulu Dombo. Buuza byolaba kati tukootakoota mu Gaalumonde tekyadda mabega. Erwa Debate ku UCDA. Kaakati ono akugambye nti etteeka bwe yagobwa kokasi neddamu ne beetegereza ne batuuza ne meetings ez'obukiiko bwa palamenti busatu ne mukulu Bwanika yani Abedi Bwanika n'agendayo n'akola propose ya transition ey'emyaka 5 president n'agissa n'agiteekako esatu. Ye Bwanika yagamba nti ekitongole kibeere bakole transition emyaka 5 kisigalewo n'emyaka 5 nga bagenda bakola bafreezinga mpola mpola. President n'agamba tuyise etteeka naye tujje transition ya myaka emeka? kale nzikiriza myaka 3. Kakati bw'obanga oddukanya gavumenti nze ndaba Mwami Museveni lwakwagala nfuga y'amateeka n'enkola ennungi kyeyava azaalawo bino okubeerawo. Naye singa yali ayagadde nga Mwami Museveni oba singa yali ggwe oba singa yali muntu mulala yanditusse ku mwaka gwa bajeti singa Romushana ye president njituga n'atuuka ku mwaka gwa bajeti zero n'agamba nti UCDA zero allocation activities muzitwale ministry. Kakati ebirala ne byesotinga. Naye ekyo tosala weegi kuba yali ku misaala jjo toyinza kuteekayo zero. Naye ekyo teyakikola. Naye ayinza okuteekayo zero ne bagenda mu kooti. Bwanga obukulembeze executive order
naye kakati nze njagala debate erungamizibwe ng'omwami eno wabadde kama mwami Omushana wabadde abuuza kubanga nawulirako emabegaawo bamwambi Katikkiro wa Buganda yali abuuza obanga yemulugunya waliwo oba yali minisita wa gavumenti oba kyali kitongole kya UCDA ekyewaŋŋangusa ne kigenda ebweru eyo mu nkiiko ne kigamba nti Uganda tugijjeyo mu kakiiko akatwala ebyokutunda emmwanyi ICO. Nempulira Katikkiro ng'abuuza ti ani yakikoze era mwavuddemu mutya nagamba nagende Stockholm nensanga emmwanyi z'e Rwanda nensanga emmwanyi za Ethiopia nga baziranga mu airport nti Uganda teriimu. Kakati ebintu ebyo waliwo ebibadde bitatambula bulungi ate nga byetaaga okuterezebwa. Naye ng'ekikulu mu kino zinjagala katono nnyo mukulu honorable nga oro UCD emaze okwewanduukulula mu kitongole ekyensi yonna ekigereka n'okulaba nti bano balina emmwanyi zino ziri bwe ziti n'azigula waliwo akakasiza mu kitongole ky'ekyensi yonna nti emmwanyi za Uganda mutindo gwegwo. Sebo ngaffe ab'emikutu gy'abantu tugamba nti Ipsos report erulaga oyimiridde bwoti amaanyi go gali bwe gati MTN nekuwa kalamba. Ekibi ekiri mu bintu bino byonna ebigenda mu maaso kwe kwonoona enteesa mu luzungu likyandigambe nti vulgarizing the debate. N'okwonoona kubanga mwami Omushana abuuzizza oba abantu aboogera ku mmwanyi UCDA yajja mu 9 mugumu naye nga 9 tenatuuka abantu bali tebalima mmwanyi naye yali wansi nga tebagifunamu. Kaakati era mwami Museveni n'alaba nti dandikoze eki era ne mu kutandikawo byemwawe promote improve and monitor marketing of coffee. Ati kakati ekyo bwe yamala okukikola aga nti omugaso ogwali gukolebwa n'okuluŋŋamya enzirukanya ya gavumenti kino kisaanidde kiveewo tugende na kino. Kakati kyalibadde kibuzibwa kati nti nayeeyo mwami Museveni gye bagamba okutwala emmwanyi mu ministry ebigendererwa bino bitegekeddwa bitya era binaatuukirira. Omulimi bw'anaalima emmwanyi ze n'azitwala zinaasigalanga za mutindo kubanga value chain y'emmwanyi we twali mu caucus meeting naliyoko mu caucus meeting ezimu mwami Museveni yaga nti emmwanyi etandikirawa waliwo abagirabira wano mu kutunda naye nga naga nti nga temunaba kwebazaana abagitunda mwali badde mwebaza abasayansi kubanga Colonel Coffee ya developing wabana Uganda nga bakozesa amagezi gaabwe Odare Sebunya ne banne be yali akola nabo. Katobanga value chain etandikireyo yabuuza nti value chain twebaze bano abadde bakola supervision mu regulation oba tugate value chain yonna butumanye nti research ekola ebigimusa n'okulima nabiki ebiteekeddwa okola bikola n'ekyokusatu nti omuntu wala alima emmwanyi ze n'azitunda zinagenda. Kakati Katikkiro eggulo n'amuwulidde agamba era nga yabadde nteesa nungi nnyo waliwo n'akatambi k'enva okulaba kati ng'agamba nti ekisinga obukulu bannayuganda basigale nga bakola ki nga balima emmwanyi. That is very important kubanga kiteekeddwa. Ekyokubiri njagala tulabe nga UCDA we nabanga ebivuddewo waliwo agenda okukosebwa kubanga UCDA evuddewo nga bakitadde mu ministry oba ababadde bakola mu UCDA n'abo bakolagana nabo be bagenda okukosebwa. Kati nze nsaba bano ababaka kubanga balina obuvunaanyizibwa obw'okubeera mu tteeka ti mwami Museveni aluŋŋamizza enkola gy'ayagala naki ekikwatagana ne byeyasuubiza abantu. Kati wabanga amaze okukiraga n'akirambika n'akisomesa era n'awandiika ababaka mugende batuukirize ekyo wali ku committee stage ekyo mu palamenti. Kakati ebisigadde tulabe obanga abalimba nti bw'ojjawo UCDA oba olwanyisiza Obuganda, bw'ojjawo UCDA oba olwanyisiza abalimi b'emmwanyi, bw'ojjawo UCDA oba okoze kino kubanga obudde bw'omulimba tebukola ki tebulwa kukya. Ekyo kye twagala abantu bamanye. Naye debate y'okubanga okulwanyisa bibadde nga abalimu babiyita puse ne Katikkiro gamba nti awali omukka tewabula muliro. Ebigambo bibadde bitandise okwetingana ng'era biva mu mmwe ndowooza bye bireese. Omanyi ekyo nakyo kankyogereko. Nja kusaba ababaka bano bansonyiwe. Palamenti yaffe erina engeri gye yaserebamu. Ne neebuuza ki ekyatuusa palamenti ku kino?
bansonyiwe badde nozigenda kubyogera naye lumu nagenda juzi wano former MP yafa mu parliament. MP yali MP we Karamojja yali vice chairman Honorable Lepere. Mbadde ndudde ogenda mu parliament. Naye bwe nagenda mu parliament ne ntula mu gallery ne ndabanga ab'MPs baleyinga Ruth bakozesa tribal associations. Nebuuza parliament yatuuka ddi nti kati okungubagira omubaka afudde Buganda caucus n'avaayo ng'akumba Busoga caucus kyabo n'ateekako obunyole caucus agabanda b'ebunyolo babali mu mape nabo nga balina caucus y'ababaka 3 nabo bagenda kuleyinga Ruth ne batwala essaawa 2 namba nga bali ku ekyo. Nebuuza parliament gye baleetedde omukulu bamwogereku bo batandise kulaga mawanga gaabwe nga bakyenyumirizaamu. Nagenza okusoma mu mawulire ate nga mpulira nti parliament speaker we yabadde agenda okusisinkana ababaka alina abalabe yasoose okusisinkana babadde baawa mwe mwabaddeyo kati bye mwateeseza munda eyo saabitegedde nange saabaddeyo kirabika bano ababaka bwe babadde mu lukiiko ne supiika olwa Buganda caucus simanyi ababugisu yabasisinkanye ne West Nile kuba balima oba abanyankole yabasisinkanye oba abakyoli naye batandise okulima emmwanyi ne Lwenzoli Kasese kakati simanyi kuba kasaabaddeyo naye bwe bakibanga kituufu buno kyagamba mwami Kabanda nti sipiika yasisinkanye ababaka okuva mu Buganda tekiba kibi naye kyandiba nti bye baasanga eyo bye bavaako ebigambo ebyafulumira mu katambi ate nga ebimu byali tebisaanidde kuwulirwa oba tebiteekeddwa. Ekisembayo bano ababaka balina okwegendereza bwe banga boogera n'emirimu gye bakola. Bwe twali tugenda okukkiriza kamera ziyingire mu lukiiko lw'eggwanga n'okulikodinga ffe twagenda ku musomo mu House of Commons kubanga twali tugenda ku Soul Radio ya Parliament. Bwe tugenda mu House of Commons n'okulaba amatendera gabeerayo ku likodinga ebigenda mu House waliwo ebintu bingi ebibeera mu nyumba mu House naye nga regulations ezifuga recording ne transmission mu BBC kubanga BBC by that time balina tender bobanga muba mwogera mu parliament broadcasting eba delayed by about 5 seconds even here I think kakati ng'ebigambo ebiteekeddwa okufuluma kwegamba namwe mulimu regulations ezitasoboka n'okusinga wano ate mu BBC ne mu America gy'owulira producer agenda okukwata n'okurecordinga parliament abeerogo media houses zonna ezibeerawo bagiwa buwifeed nga mujja ku muntu omu olw'okuligeneratinga nga sayinize contract eyo kati olina gy'olaga obunafuwano bwabaddewa ku byoyagala okulaga sinaba kumanya eyagayaliridde omulimu gwe naye nze nsinga nnyo okwegomba bannaffe kubuulire nga maliriza abantu abakulu bwe basisinkana nga bateesa bwogera mu palamenti ya gundi gye nagendamu eya mu Japan mulimu abantu ab'emyaka 9 b'emyaka 10 olulimi ng'oluwulira baba bateesa nga bamu bafuluuta bamu bali emabega batudde bafulutira ddala naye amateeka agafuga palamenti toteekeddwa yadde wano ewaffe toteekeddwa kwanikawo yafuluuta kukyusa kamera ogitunuza oli awumulamu kubanga bano bantu bakulu beekooyedde waliwo ebyokirabibwa n'ebitalo kakyova olaba nti bannaffe abakatuliki kuli nakyogeraku wano ze mbeegomba bwe baba bagenza okulonda paapa basalawo nti okwewala ebyo mulinde muka naye ng'ebyogerwa n'ebikolebwa teri alimanya kubanga abantu bavunanyizibwa bakalidinaali bantu bakulu era ebigambo byabwe bikusike kati bano bagenza okuteesa waliwo ebintu bye musaanidde okumanyanga nti mmwe ng'abakulu
bino bisaanidde bino tebisaanidde naye njagala kwebaza ekisemberayo ddala kubanga olwaleero mpuliriza Katikkiro ng'aluŋŋamya ti newankubadde palamenti mwasalawo okwa-identifyinga wa gye muva n'okubeera mu kokasi zammwe ez'amawanga gammwe bwe mubanga muteesa ku nsonga yonna ebaddewo muteesenga Katikkiro wabadde ateesa olwaleero ng'aluŋŋamya n'abaga nti ensonga eruma abagisu ensonga eruma abagindi mugyogerengako nga bannayuganda so singa mawanga Honorable Betty Nambozi emmwanyi eno lwaki etuuse mu mbeera eno ey'okwagala kumpi kusika mugwa ng'ate eyamba eggwanga lyonna webale nnyo webale ddala ekintu kino gye kyatandikira bannayuganda basaana bamanye nti gavumenti ya President Museveni yatuuka mu buzibu obw'amaanyi ng'Abaganda bwe bagamba nti kasenyanku yeewalawala n'enkuuze naye zaatyabaze eziri mutta. With time gavumenti egenze n'egejja nnyo. Tulina gavumenti kumpi nga 8 ezikolera mu gavumenti emu. Tulina kabinenti eyenkana akasomero ka senior nga ne pulezidenti okujoogereramu yeetaaga mizindaalo gino gye bawanika mu bbanga egy'okwanzenwa atula mayiro namba oluusi kati abatwala namu stadium namba mu kisaawe covid tomulaba ate bamulagula nti nno abasirikale abalwanyisa obulwadde mubiri oba nti bagenda banafuwa takyayagala musemberera kumusembereza ndwadde. Kati bw'ova ku cabinet ng'alina zino ze bayita authorities bwe baali bazitandikawo mu mwaka gw'ekyenda waliwo abaamulabula nti oteekawo gavumenti ey'okubiri naye nazo authorities ne baziteekawo ate zo ne zijja n'ekyejo ne zeeramulira emisaala bw'ogenda okulaba yonna gye ziri beewa emisaala ne baleetera n'abantu abakola mu bitongole bya gavumenti ebirala obujja abo bw'obavaako alina olukunkumuli lw'aba advisors ne ba assistants abamu nga ye yeetaaga n'obbawa amagezi abalala tebalimulabako otuuka n'ekiseera n'obuuza nti mwami Museveni ono alina amagezi ga muwono n'ogamba kwegamba ekintu kya bwa advisor n'obwa obuyambi bwa president waliwo gwe nawulidde nti oyo ye muyambi wa president ku by'e Masaka oyo yawa president amagezi ku by'obutale oyo yawa president amagezi ku bya ghetto bonna abo n'amala nga ne gujja bajjira ng'omunafu azadde kaliira ne tubeera n'olukunkumuli lwa palamenti nga basazeewo ffenna tuteeseeko omuntu akyasobola nakuteeseza wadde eddakiika emu mu palamenti naye abo bonna basasulwa nsimbi za muwamusolo. Bw'ojjako abo tuli palaments ne local councils eyo nayo gavumenti ndala namba ne wabaawo baala DC badepute baabwe ne ba assistant eyo nayo gavumenti ndala. Tulina ba permanent secretaries ne ba civil servants nabo bali eyo. Tulina NRM party nayo gavumenti namba olaba ono Dombo ali ku musaala gwenkana gwa mbaka wa palamenti oba minisita alina emmotoka ajavuga ennene wali ba director n'abo nabo gavumenti namba ya NRM party. Tulina amagye n'ebitongole ebikuuma ddembe kati ate awo wetubeererayo nekye bayita kitchen cabinet omuli abaana n'abazzukulu. Waliyo gavumenti endala etuula eggulu erina ne pulezidenti waayo kakati ne batuuka ne bagamba mwami Museveni bajeti egudde gavumenti ekyasobola kweyimirizaawo kakati batandika omugamba nti saawa yakukwata ku baana yakwekwatamu kwe kutandika ekyo ekigambo rationalization. Fe abamu twali tugamba nti lwaki tutandikira ku bitongole ebiweereza abantu tutandikire ku ffe tugambe nti mwami Museveni azzeeyo kabinenti erimu abantu 21 baminisita eve mu 8 nti tuzzeeyo disitulikiti tuzigatte
nti oba tugambe nti RDC omu kati atwala district nya Greater Mukono tulina RDC omu tutandikireyo rationalization okusinga otandikira mu bitongole ebiweereza ki services naye kwe kugamba nti twagenda tukolaga najogeddeko twagenda kukolaga dibenga lyenge embwe etunda omuki omuzigo mu process eyo manyi omuntu bw'abiirwa abiirira ddala fundamentally n'ekintu ekirungi akyonoona gavumenti yaffe nerwala amakiro ye mukazi okuzaala omwana ate n'amutabukira amwagala omukola ki omulya ekigambo rationalization kyali kigamba nti genda otunuulire osimba ensonga busimba piidi ogambe gwe vaawo tokyalina muki mugaso kakati Mwami Museveni mu nkola eno ngera abakola obubi kye babeeredde nti ne bw'omutuma okukola ekirungi ayonoonekerayo bwonoonekezi ne balabiramu omukisa ogw'okuwanula ebimu ku bitongole bye babadde balowooza nti bibalemesa okutema ziddiiru. Embeera kati gye tulimu yanyonyi etalima muwemba esanga mulimire nti pulezidenti bamusomera wano ne bamugamba nti omanyi abatwala emmwanyi bwe bazitwala bafuna ssente zino zonna ng'eno enjawulo yalisobodde okuba eyaffe. Era kakati ekirwanya pulezidenti yalwanira njawulo nti ennyonyi etalima muwembe esanga omulimire bamugamba nti singa ffe nnyini ffe twetundire mmwanyi wali tujja kufissaako zino ssente. Era abantu batandika okimanya nti bwe bayagala okuggyawo UCDA si nti wasigaliraawo naye kiringa ng'omusajja gwe tulwana naye aga nti nja kutta omwana wange naye ate ku muliraano waliwo omwana gyenja okunona omusika nti eno nga tuwalabanya UCDA wano ku mulyango waliwo omukyala Peneti ali wano aswamye nti UCDA oluvaawo nze nja kubasama nga ninja awabadde watudde UCDA nze njije ntuulewo baba. Kakati ffe abantu babuuza nti ki ekibakayanya kubanga tumanyi nti omugenyi omusigire ye yagoba Ssebwana ku ntebe si kyekyo omugenyi omusulize kuno ku kyalo kuliko omugemba bano abatamanyirigana waliwo kabaka omu bamuggyako naye ne baleeta omulangira ne bamusuza. Kakati Katikkiro yali akuuma obwakabaka naye nga waliwo eyasuze bagenda okugirayo bati ne bamuyisawo ne bamutuuza ku Namulondo. So waliwo omugenyi omusulize Peneti nga buli baagala basesetule bino ebitongole bya gavumenti bateekewo abo bakole enjawulo ku mmwanyi. Abantu baffe ababadde batunda emmwanyi ku luno ne bafuna kashi baagala obazzayo mu biseera biri ebyobota ebyemmwanyi engabireko obupapula nti no omusajja atwale emmwanyi ye ku katale bazipime nti muvuddemu kiro bweziti naye kaakati akapapula kaako jja kuddono ne ssente kubanga bano baagala bamale zitunda eri balyoke bakomyewo ssente baweeko omuki omulimi. Kino ekintu tebakikoze ffeffekka mweyo enkola gye bagamba mbu bakayanira foreign exchange bayimirizeewo gavumenti genda kyolabe kye bakoze ab'amata. Omanyi waliwo bannayuganda abamu nga bafiireyo kimugunyu nga babalimba gavumenti yammwe naye nga si yaabwe nti olwaleero omusajja omunyankole sente zatunda amata tasobola ate gulamu sente zatunda lita y'amata tasobola gulamu kacupa k'amazzi ka mineral water bamuggyako amata ge ku siringi 2-3 kifuba ne bagaguza omuntu omu kifuba. Kenya yatuuka n'okugamba nti Uganda temuleeta mata gammwe wano kubanga nga Uganda bwetuusa amata gaye Kenya galayiso singa age Kenya nga amata agava Uganda okumanya omulunzi wa Uganda bagamugirako bwereere nga gatuuka Kenya nga gagula ssente ntono okusinga age Kenya kubanga eno omulunzi wa Uganda bamuteekako agagula ogu gwalina okugaguza kumpi agamuggyako ki bwereere naye gyabonaabonera n'okugula eddagala erijjanjaba ente ze teriiyo. Genda wano olabe ku kye bakoze ab'ebikajjo. Ab'ebikajjo olwaleero bamugulako ttani y'ebikajjo kiro 100 emitwalo 10 ate ne bamuwa kapapula
naye etteeka eryo ery'ebikajjo we baali balireeta ndowooza ojjukira mu paalamenti era lyerimu ku bya nalaba mawulire ono gabeemulugunya kilo 10 giri emitwalo 5 yebabo nze waliwo abazze wange ne baŋŋamba nti batuwa emitwalo 10 naye nga gyakapapula nti ogendayo omusajja n'agamba teekaawo ebikajjo akapapula kaako olidde okunona ki sente Kadaaga etteeka ly'ebikajjo twaliddiza Museveni emirundi 2 n'agaana olisayininga era kyekimu ku byaleetera Kadaaga obuzibu litekamu mbwe ebikajjo obiguzaayo akulinaanye mu radius ya kilomita 25 otuukayo madivani n'agamba nti nze ebyange nabyo byakuze ng'ebyo birina kukalira kuki ku musiri kyokka nga wali e Kenya waliwo omuntu agula ebikajjo ebyo 4 times the price naye nga tebakukkiriza kubitundayo abantu ne bafiirwa nti kubanga ye Mwami Museveni alina politics wa sukaali we simanya amafactory galina okukola ebyo nga bw'abikkiririzaamu genda olabe kye bakoze abalimi b'amajaani olabe kye bakoze abalimi b'amajaani nti abasajja bali eyo ebunyolo ettoolo bakaaba basinda nti amajaani bakolera bwereere olwaleero vanira tagwanga bbeeyi naye owe Uganda ye yagwa ebbeeyi abantu ne batuuka n'okulowooza nti oba gavumenti enewulira bubi bannayuganda basse kinoomu nga bafunye ku ssente kubanga ekyaddala gavumenti ku Coffee Wiruti yalekerera abalimi abantu bazzeeyo mpolampola ne beekwatakwata ne bazaawo emmwanyi zaabwe era ndowooza bazifunyeemu sizoni nga 2 ono n'akola ki n'asituka nti emabega ekijja kiri nti peneti tugenda tuuka ekiseera nga ye yekka ng'olina okuguza emmwanyi mu Uganda era nga yagiramula ebbeeyi nga bali mu ekyo ekigamba mbu ye agenda kugattako omuwendo peneti ng'oyagala okumutegeera ogenda ku ddwaliro ly'e Lubowa nti bwe yajja ne bagamba nti peneti agenda zimba eddwaliro ly'e Lubowa nze ne nkulembera okuwandiika minority report Mwami Museveni yayita ab'NRM n'abagamba nti peneti yenze muwulidde if you want to know peneti yenze era n'olulala yayimirira kololo n'agamba nti nze peneti mukazi wattu n'ebyemmwanyi talina kyabimanyiiko nze nabimuyingizaamu kakati Mwami Museveni okwefuula peneti abeere pulezidenti yeefuula ennyonyi eterima muwemba anoonye enjawulo Museveni okujja wano Obote yali yakwata ekitongole ky'emmwanyi nga bagamba nti nakiwa Oitojo abantu baffe ne badaaga abantu ne batwala emmwanyi ne babeera n'obupapula mu nnyumba bwe buti naye ng'emmwanyi zaabwe bazitwala naye nga tebasasulwa ekyo olwaleero kye bakaayanira nti kabakwate emmwanyi bazizza wali wansi wa minisita bwe bamala ozizza wansi wa minisita ebiragiro bya minisita bibaera byabufuzi so si nga bw'ogamba nti Coffee Development Authority yeebadde ku bya kikugu kakati baagala emmwanyi eddeyo etandikire kutambulira ku mulamwa gwa byabufuzi fe abalabye ku bantu baffe abatakyasobola kuweerera baana baabwe abantu ababadde bazzeemu okufuna ku ssuubi nti e Masaka abantu babadde bazzeemu okuvuga ku mmotoka y'emmwanyi ne pikipiki n'okuzimba ku nnyumba y'emmwanyi nti abantu baffe mu Buganda naddala wano babadde bazzeeyo obutaddamu kutunda butunzi ttaka kubanga omuntu eyatuggyako emmwanyi yabadde aleetedde abantu bawona okwetundako ettaka naye kakati omuntu agamba mwaka gumu na kitundu 2 ku 3 nja kuba nnoga ate abantu babadde bayize kati n'okwesunsulira emmwanyi kaninde emmwanyi yange awatali mmwanyi cash crop eyo gye boogerako abantu abeera ne wealth yettaka naye nga talina paper money sente zigenda mu ddwaliro ekivaamu kutandika kutunda ttaka aweerera omwana kutandika kutunda ttaka akole ki yesasulire fees n'olwekyo ekintu kino kye tuliko basebo ne banyago nti akugoba yakuwa amagezi anti agenda n'agamba nti ab'emmanga wuyo ndeeta n'ogamba ekitegeeza n'emmanga waliwo anteeze fe ababadde balowooza nti tukyali ku rationalization nti tugamba nedda walodova buli ggwanga lina ekitongole kino kiririna wadde tulijjawo ebitongole ebitalina mugaso kyo kino kirikola ki kigulina Kenya yali ekijjeewo ekifaanana bwe kityo ng'ekigase n'ekyemmere mbwekekkereze emmwanyi yaayo n'egwa ebitundu 69 n'obutundu 2% ne badduko kizaawo era bakiyita Kenya Coffee Board
buli ggwanga lyonna eririma emmwanyi litaddewo ekitongole ekyo kubanga emmwanyi eno mwanyi ebeera ya byabufuzi ebeera ya byanfuna wano mu Buganda emmwanyi yaffe ya byabuwangwa kakati sebo kye tugamba nti akugoba yakuwa amagezi ffe twabadde tulowooza nti tuli kuba rationalization twagenza okulira ng'olyaga nti bannange mufube nnyo Abaganda tebaweza omuwendo tulyoke tubayiseewo gwakutemyako olinda wambazi omwana ow'ekyejo yakubuulira anti ajjanaga nti taata agambye tukugambe nti taliiyo nogamba otya nti taata agambye nti tukugambe nti taliiyo kakati ebigambo ebyafubutuse mu sipiika neyabadde asigaddemu akabuusabuusa nti ekigendererwa kino kyakukotoggera no ate abyegaana bwegaanyi nga ate twabiwulidde okubyegaana kimu n'okubyogera kirala ffenna twawulidde ate bino tebirimu yeewulirira nti mwami Zambaali nga nzikiriza mpunzike bwe nti njagala kugamba nti nno atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttomera. Bannayuganda basaana bamanyi nti gavumenti bwefuuka ey'ekyejo netandika okukola ebintu ebikoto kubanga ekisisaawo ebitongole nti biyambe bannansi tebifuuka byaba gavumenti. Bannansi we bagamba nti ekitongole tukyakyagala n'egindi gyekiri gwe n'olwana osike ku bannansi sente ozise mikono gy'abapeneti okotoggere abantu we babadde bazzeemu okufuna ku ssuubi n'essanyu kiba kyetaagisa abantu bajjeyo n'ag'omubuto bagambe nti ekimala mwami Museveni kimala weesonyiwe mwanyi. Obusungu bagati obusungu bwe bukukwata tonywa nnyanja waba oyagala okunywa ennyanja naawe ejja kuttiramu kiki ekinnya ennyo ku obusungu buva ku mwanyi enyo n'ekitongole ga nti kigende oba obulungi bw'ekitongole buluwa obugamba kisigalewo. Njagala niyo olaba nga script kwatambulira si ye. Of course bw'ojja wano obeera ne opinion ate omuntu aba kulowooza kubanga ebintu byonna byayogedde ababaka ba parliament bonna ababadde bawakanya rationalization n'okutwala UCDA bye babadde boogera bamaze okulaga gye biva kati oyagala boogereyo kati bw'otunuulira zino embuzi muliko omusajja ono yasubmitinga bw'otunuulira embuzi zonna zabadde ayogera embuzi ezabadde mu agriculture bagula embuzi wano bwebati faamu bwebati bye bino byennyini baseggona bye babadde boogera ku fulo ya parliament kwegamba olaba nga script basoma kwemu mukulu balina omuwa obwa secretary general oba office of the national chairman eyo nvuddeyo sikutegedde negenda amaaso kakati nkukutte nkozi nkimanyi otegedde naye yeebuzaabuza onkutte ngaani ngaayigiriza okuvuga emmoloka maye nayebeera ne breeki naye sikutegedde kyenjagala omwebazaako nti we nayogedde nti mugezi yeewaddeyo okusoma newankubadde aba balina bye bamuwadde nti genda otandikire ku kino naye ye yennyini yeewaddeyo okujja wano ng'alinako by'amanyi kasita atandikidde ku objectives za rationalization awo nemmanya nti yakozeemuko ku research njagala oyite wano ababaka ba parliament banja batasobola kunyonyola byanyonyodde nga tebamanyi na objectives ezo tewali agimanyi. I'm telling you waliwo omubaka wa parliament mu kifo ky'okugiyita UCDA wagambye wadde ogoberere omukyala w'embaale yagiyise NCDA mirundi egi waliwo n'omubaka yasomye ripooti nga etteeka aliyita UCDA Act. Yes, UCDA Act nga liringa eryafuuse edda libasayiniza owa minority nga naawe omulimu w'emmwanyi olaba lwaki omwami ono teyesimbawo omukulu dombo omusabusa omusajja alima emmwanyi ze abisobola kubanga yanyiize ye yennyini yanyiize sente zange mu mwanyi sisobola byammwe ng'olabira ddala ng'abantu just azze
omanyi bwe baba bakola biiru onalebo nambuuza akimanyi biiru buli lwetuuka wali wetubadde tulaga wali ku committee stage awo we wabeera ekinyusi si wano mu debate kasita atandika close by close kakati awo obwongo we buviirayo kubanga eryo lyetteeka lyennyini si bino bibadde boogera kubanga nze nalabye Mpoga we yagambye nti tulese bana nabo bagirejire mufe katulinde wali awabategevu tujja okwogera bwe yagambye kubanga nze nalabye ababaka ba parliament omuntu n'agita NCDA waliwo omanyi edda twabeeranga mu byalo eyo nga maama akutuma genda ondeetere ekitole kya sabbuuni omunnyu n'ekibiriti kati nagamba nkutumye eki kitole kya sabbuuni omunnyu n'ekibiriti kati agamba genda ng'oyimba wekwerabira ekitole kya sabbuuni omunnyu n'ekibiriti kati bw'otuuka n'osanga banna bwe bazanyira akapiira oba n'obuuza omuntu mukubo ayita ku muntu mukubo kati ogenda okugira booti nga tokyabijjukira ng'otandika ekitole ky'ekibiriiti nalabye ababaka ba paalamenti ekitole ky'ekibiriiti omunyo gwa sabbuuni anti yoli eyagambye abaganda obutawera nnamba n'omunyo gweki kati noba nga nze nalabye ababaka besirabangako mu paalamenti emyaka 4 nga bakwata omuzindaalo nga ye yazza yakuraminze ekitole kya sabbuuni ekitole kwegamba kyekibiriiti nga ye bino bawonayo nambooze bano bwoba toli sitedde ng'oli saidi eri eyaffe gye tuteeseza akukangamu clarification kati agamba akubuza statement tagikubuuza agamba clarification right honorable speaker clarification kati n'otandika okukankana noga nti nga nakuraminza ekitole kya sabbuuni omunnyo n'ekibiriiti wanaaviirawo siiguyita ekibiriiti ky'ekitole nze nalabye ababaka ba paalamenti ngagamba nga ye yakuraminze buntu bwe bonna kubanga onaliwo namboozi agamba tetwogera wadde eddakiika essuka emeka ate sipiika yakoze bulungi nnyo baana yogera buli lunaku teyabawadde oba yakuwaddeyo labika teyakuwadde yaga nti kati kampe ku banno kubanga omuntu bwe yabadde amaliriza jjugira nkugambye nti no biiru wali we twadde tuteeseza si we wakulu naye abasinga bwe bamaze okwogera wali nga yakulaminze buntu bwe tewali yazze mu paalamenti kutuula bafulumye wabweru ne batuuka bannamawulire tugenda kulwanira ekitongole naawe ate nedda ekyo banno towaayiriza paalamenti yagenze mu lobby lwakulonda sigamba tinabaka bamaze okwogera ne bafuluma era bwe twavudde mu lobby sipiika yennyini najadijaninga mukama wange nze nabadde mu paalamenti bafulumye ne nabadde mu paalamenti leka nkubulire kyabaddewo eyo nga tetunnatuukayo nze kennyini nateesezza emirundi 3 nga nseekinga clarification nga mpa information n'okuteesa ku babaka ba paalamenti ababadde bali mu kukola ki mu kuteesa era bano ababadde bagamba why do you fear people being rich already babadde mu kuteesa ng'omuntu bw'amaliriza okuteesa taddamu kutuula ebyo byonna byogamba nti no speaker yasomye tugende nga what we call putting the question byazze nga debate ekoze eki ewedde era buli mubaka eyabadde amala omuzindaalo gwe bwekyo nti nkujjabuziza namba kati wulira ababadde boogera babadde basukka mu 74 okusinziira ku record bagenza okugera bwe bati nga baga amawulire gafulumye ng'abamu babaddewo naye ate bagaa nti ababadde abusenti abatalonze naye nga babaddemu Semuju muwaddanku nnyingi bakoze eki naye ekibadde kigendererwa ekyabwe kulabikako wali ku muzindaalo ne bagenda so ndowooza olaba nti nno ekigendererwa kyabwe kyo kyabadde kiwedde nga ne mobilization emaze okuggwa tukomeyo lwaki gavumenti enawuliriza ku nsonga z'abakulu bano kyenjagala okusooka okumulungamyamu nti omuntu asobola okukkirizibwa okuleeta
private members bill oba gavumenti nereeta biiru eno okugamba nti nno luli bagireeta ate palamenti negigoba ate nekola bweti palamenti waliwo ne biiru gyo gye twali tuyisaawo ya minisita Mawu n'agireeta bubi netungamba you withdraw ne biiru zendala zino zonna badde gavumenti ekkirizibwa okuddayo neetereza mu biiru yaayo negikomyawo ng'eteredde kyova olaba osomye nti attorney general yawandiikira minisita wa public service n'amugamba nti bw'oba public service yali akulira kati gundi rationalization eno rapex muba mulabanga era yabadde awandiikira aba agriculture prepare this aba works prepare this aba gundi prepare this Mululi Mukasa yabadde nga kubanga yiwa public service ate babadde ku bitongole biri n'olwekyo okuza biiru tekirina mutawaana nze kyenjagala tutunuulire nze ng'omuntu ali eyo gwandaba kebera mu ssimu yo kubanze ndi ku mulimi wange kyekibuzo kye wabuuzizza UCDA bweddayo mu ministry omulimi agenda kufiirwa nze singa ekyo mba nkitegedde bulungi nja kukyuza position yange omulimi wuno ngenda mubuza kikyafiirwa nga UCDA so no kubanga gwe waliwo kyotamanyi waliwo ono yakyewakanya akivuddemu bonna lobbying tekolebwa bano bokka boogambye bwe nkugambye nti nno babeere basekuritale walimu ne banasale bed operators nga nembaka ba parliament mwebali gyoli abalamu mu mwaka ogwa 2023 bateeka ku nninga kubanga baali bamanyiira okusupplyinga UCDA ensigo kakati UCDA yabalaalika nebagamba nti waliwo nombaka wa parliament yoyada proposing emyaka emeka nemeka yakasupplyinga miliyoni emu seedlings era omwogedde si nnyo yes abamu babadde basupplyinga ne nads bamusasudde 1.5 billion anti kakati bwe bamala okukuza okubeera n'emmwanyi ezo nga balinayo essuubi nti UCDA egenda kusigala ng'egaba emmwanyi President Museveni n'akyusa etteeka n'aleeta kye bayita parish development model sente ziri ezibadde ziyita mu UCDA n'operation wealth creation okugaba emmwanyi neesalawo n'egamba nti kakati buli muntu yeegulire emmwanyi ze n'ebikozesebwa ku byalo emmwanyi zino ze baali bamaze okumerusa ento ze bagaba ne babeera sitaaka nazo kwe kukomawo kwolwo olunaku honorable Tayeebwa right honorable deputy speaker yali akyalinze parliament ne bateeka ministry ya finance ne minister nti weeko meeting fe tusupplyinge tunaabanja omusajja naga nti tulina ssente we tuzijja fe tetulina we tujja ssente n'agenda mwennyini ne bamuteeka ku nninga najja n'agamba kale nzikiriza musupplyinge ze zino zobadde oyogerako kati ze bagenda okutandika okubakola ki babagamba nti kakati UCDA kasita enaavaawo n'egenda n'ensimbi zirize mubadde mubanja ani anaabasasula so mobilization gwe tolowooza nti nno yakusaaga nze kyenjagala nfune mu mulimi ono omanyi ekiraga nti nno ekintu kya mugaso omuntu w'omugaso yenna omulimi yenna ndaba gwali eyo nsaba okwata essimu yo okeberemu ennamba yo wa UCDA bw'oba ogirina kubanga ayinamu ya ministry kuba nawe mubuulire engeri gyagenda ofunamu nga bakigaddewo kakati woyina eriwa nze mbadde nsaba nti nno mmalirize nga bakigaddewo nawe kimubuulire mbadde nsaba mmalirize ye nambuuza ayina eriwa Katikkiro wa Buganda emyaka 5 emabega yayimirira n'agamba nti UCDA nze sigiwagira kubanga wano badde bagamba nti UCDA yebadde egaba emmwanyi social operation wealth creation UCDA yatondebwawo 1990 okutuusa nga operation wealth creation tennajja 2013 tubadde tu exportinga miliyoni z'emmwanyi 2 ate bazisimba wezikula bannange mbadde nsaba kubanga emyaka 1991 paka 2013
era emmwanyi z'oba osimbye ziba tezinnabakula myaka 2 nga tezikula ng'oexporting emiliyoni meka operation werese creation bwe yatandika ono yabadde atuwa statistics bwe yatandika okutandika okugaba emmwanyi kubanza abasirikale mbadde mbalaba bwe yatandika okugaba emmwanyi ne ziva ku miliyoni 2 ne zigenda ku miliyoni 6 ebibalo bye babituwa bennyini kakati njagala kumanya operation werese creation yebadde egaba emmwanyi oba UCDA mugiri emyaka 2 ye yali egaba emmwanyi nze njagala kumanya omuntu omulimi waffe ow'ekasambya ova gamba nti nno ababaka ba palamenti ekibawagiza UCDA ebadde bagulako emmwanyi zegaba anti ate kati ogamba nti ate UCDA tegaba mmwanyi ono yakikunyonyodde bulungi nnyo yakinyonyodde lwako obadde tokiwulira nti anti ngamba byombi tebisobola kuba bituufu gwe nga bw'obireeta out wait exactly UCDA ebadde eyina emmwanyi ate ogambye tegaba naye nga tezidistributinga kuzituusa ku mulimi nga bw'olaba Katikkiro wa Buganda olwaleero avuddeyo n'ayogera n'agamba nti UCDA yakwatagana naffe n'etuwa emmwanyi miliyoni 10 ffe aba Buganda nga tuyita mu mulamwa gwaffe ogwa mmwanyi terimba ne tuzigaba operation werese creation bannange onaliwo nambozi gira onabonawoza akunjagala obudde butasobola okukwata UCDA ebadde eyina capacity ng'emmwanyi ezirina naye nga tezigaba kuzituusa ku muki which means kyembadde nkubuuliza nti omulimi waffe ono njagala mmanyi waasalirwa bw'akebera mu ssimu ye ono waawaffe lwegula ku kyalo lindamu katono agenda kutandika omulimi waffe nze kubanga kati chairman Abuduka wukyalima emmwanyi nze manyi mu ssimu ye mulimu essimu ya OSI mulimu essimu ya chairman LC3 mulimu essimu ya MP mulimu n'essimu ye wa boda boda gwatuma wandisuubidde nti emmwanyi ze zino yandibaddemu n'omulimisa naye okumanya nti n'emmwanyi ze yafa naye emmwanyi yeye mwennyini ayinamu mmwanyi ate waagula bigimusa waagula ddagala waagula ki kubanga emmwanyi yeeno yakola ki ye yennyini omulimi gwe tulina okwebaza nti emmwanyi ye yali mu kugyerwanirako bino byonna ebya transition byowulira boogerako myaka 3 actually tebalina giwa agency ng'eyina running projects ono abadde ali wano ng'aga nti UCDA government tegiwa ssente that's not true nze ntuula ku budget committee government ya Uganda ewa UCDA 44 yes billion shillings nayo nekola nereeta 82 oba tukola magoba kubanga ne zino emmwanyi zennyini leka malirize era zino 82 billion zemuwa UCDA sizaayo it doesn't even connect it doesn't even correct because waliwo ow'ekibinge ng'emmwanyi ze azeenoonyeza akatale direct e Germany waliwo omusuubuzi w'emmwanyi ng'alina ekyuma kye nga ye yennyini yagenda eyitale direct n'aginoonyeza akatale credit just goes to UCDA kubanga bwano baba beexportinga balaga nti record eraga nti no beexportinze emmwanyi but it is not UCDA omuntu ali wano alima emmwanyi ze Kasolo Haruna Kyeyune ayina eka z'emmwanyi 10 mwaga you know that yagenda ye mwennyini e Japan ne yeenoonyeza omuntu agenda okujja ku faamu ye amuguleko emmwanyi bwe yalabanga emmwanyi ennungi yamusazeewo n'okumu ofaringa ekyuma ekigenda kubanga pulezidenti agamba nti bw'oba badde otunda eno ey'ekikuta 15,000 bw'ogiprosesinga ate ogenda gitunda ezisingakaawo gumu kitundu n'olwekyo pulezidenti omuntu yenna tayimirirawo n'agamba mwebiro omushana yakubuuza naga nti kati pulezidenti tayagala mu misolo gyeyongere ayagala emmwanyi efe so that emisolo gy'abadde afuna gigwe gulabawo logic transition bandibadde bagiwa kati abantu balina bye batatunuulira kati oluguudo lw'emukono bwe lufu emmwanyi gy'ogamba nti emmwanyi biyitawo so really transition zino zonna ze tuli mu kutunuulira
nti oba UCDA ddeno nze njagala kumanya omulimi wange oli katandikire ku mulimu katono Fred Busura kwa obudde butwala mu dakika 2 kwa kati obudde buwedde nenjagala yanukuleko ku bintu gundi nti mu value chain eno mwenga gwe omulimi gwe okuvaawo kwa UCDA kukukosezaawa oba okusigalawo kwayo okufuniramu wa kikulu nnyo. Honorable Kamanda kyabadde ayogerako tewali mmwanyi ya Uganda yonna efuluma nga teyise mu laboratory ya UCDA. Container zonna zibeerawo bamala kujjako sample ne bagitwala Lugogo ne bagikebera ne bakukiriyalinga. Secondly, tewali muntu yenna agula mmwanyi ng'ava bweru n'azigula direct. It is a connection between UCDA, the seller and UCDA. UCDA kyeyagalako bibiri. One, kyowa oba omujamani wo oba omujapani kirungi. Two, omujapani akugula sente ezikwatagana n'akatale k'ensi yonna. Price regulation nti mu contract actually honorable badde tokimanyi nakyo nga nkigambe. UCDA omuntu yenna atwale mwanyi wa bweru olina okusaininga contract buyer oli non exporter. Kakati anti bureaucracy eri mu ministry emwanyi zeetaga swiftness nti ebintu birina okukolebwa mangu omuntu omuguzi ayakola ki naye kati njagala mbabulire okutya kwaffe wekuli kati buli bwotambula meters 10 waliwo kampuni ekuyambako okufuna endagamuntu waliwo endaga ebakuyambako okufuna passport abalala bakuyambako okufuna driving permit naye ng'ate obuvunanyizibwa bwa gavumenti naye olwokuba nti bureaucracy gwe bw'oyita mu layini entuufu tofuna ID nesasula emitwalo gya 5 2 days ng'ogiyina passport ya mitwalo 2 mwezi bw'ogendayo ne bakusimya layini ani jajjawo yafalumba eki n'ebirala bw'oyita wano ng'ofuluma nkagamba bakoze bati nti leeta nkaaga ennaku 2 nkuwe kati eyo bureaucracy bureaucracy gye twewala nti UCDA that swiftness okwanga okutikka container owulira wale yaffe endala weeri waawano bateekateeka kusikiriza UCDA muntu ali private engeri gye tumaze okulabako ewalala ebijja bikolebwa byennyanja biki n'ebirala ffe tutya one sente zino UCDA zeekuŋŋaanya obuwumbi 82 singa emmwanyi etwalibwa mu mayifu esobola n'okuŋŋaanya 3 kubanga target eri awo era emayifu proposal yayo egamba sente zino UCDA zeekuŋŋaanya netwala mu consolidated funds zidde mu mayifu nnyo nga ministry etemeteme nga bwe kyali emabega actually kino kyatandika 2015 seso okubeera ng'agenda mu consolidated funds oli baali bamumanaginga direct mayifu kyeyagala kati ejja kukuŋŋaanya nnyo because ejja kukkiriza n'abatwaliramu nnatti z'eggaali n'abatwaliramu amayinja n'abatwaliramu biki emmwanyi egende egwa akatale ebbanga lyonna UCDA ng'emaze okufuna etteeka lino the National Coffee Act erya 2021 yagiwa amaanyi mangi amaanyi ago ge badde ekozesa okulaba nga eteeka amaanyi ku mulimi w'emmwanyi emabegako 2023 UCDA yajja Masaka n'esaawa emmwanyi ezitali ku mutindo UCDA n'obuyinza bwabo era n'agriculture policy yali egiwerekedde n'esaawa emmwanyi ezitali ku mutindo kubanga baagala endokwa gy'osimba nga nnungi eveemu amaki era bwe nalabye ku kino ekiwandiiko nga paragraph emu egamba nti abantu ebintu ebitongole bisiza okukola obulungi era betwenyumirizaamu kuliko kituuza National Coffee Research Institute mu kiwandiiko nze kyeŋŋambye nti the president yakiwandiise National Coffee Research Institute ekituuza bakola research ku mmwanyi UCDA kiri mu tteeka National Coffee Act 10% eya sesi sente UCDA zeefuna ebitundu 10 ku 100 bigenda ekituuza era financial last quarter bawadde obuwumbi 3 ne million 6 okukola research president beyebaza ne UCDA kino ekiwandiiko nze sikiriza nti mukama wange yakola yakiwandika kuba temuli information eyakitaddeyo yenna tali informed kakati nze ng'omulimi koloneri owekalagala emmwanyi yange ekisooka UCDA bwebanga nfunye endokwa ennungi eregulatinze nsose n'ensimba kubanga emmwanyi ebyo minisitule bigenda giremerawa anti kakati esooka etulageko ekoze etya ku vanira ekoze etya ku majaani genda e Mombasa bannakenya bajjawo ne bagule amajaani gaffe ne bagatimbako Kenya from Kericho nenga bagajjewa Rwanda ekola kati efuna 6.3 batunda amajaani ku beeyi ya waggulu aga Uganda genda olabe because there is no regulator vanira agula 10,500 ate totunda wonna weyagalidde wali abamugula kati waffe olina genda mu nnyendo okuva ekalisizo olina okuwetika vanira ono mutuuka mu nnyendo bw'otuuka we bagula 5 nga bagamba
sente ziweddewo ko ojja kudda ku lwokusatu Tumuterewo kati ebyo ffe bye authority. tutya Tumuterewo lwaki olegislating etteeka in anticipation nti bwe tunajja ffe kye tutya omwana wange mulwadde tumutute mu ddwaliro ne dokita gompa amulongoose okuva le yava mu university ng'asomye obusawo balongoosa bonna bafa kati nfuna ntya assurance nti omwana wange tagenda kufa. Okay. Mukulu Odombo, lwaki otta omwana waakuzeewo kyekisinga okweraliikiriza abalimi vanira ne kasooli tubiterewo authorities obaga abalimi bonna bagamba nti ono omwana omuleze bulungi akuze takyafa lwaki omutta Sebo nga tumaliza njagala abantu baffe bawuliriza bamanye nti omuzungu bwe yajja alina ebintu byassa mu mayindi z'abantu ne biganiramu naffe ne tubikkiriza kati onoonya ng'atugamba nti waliwo cash crop and food crop. ne food crop era twakula ne mwekizaamu tuyingiramu ne bakubuuza cash crop n'oziwaayo ne food crop n'oziwaayo foundation yaffe ng'eya NRM yaga nti buli kintu kyonna kiyingiza osobola okuwandiika nti omwanyizi fuluko nti kakati bw'ogenda mu bitundu bya Uganda ebisinga obungi ate n'eggundi zino crops zabadde bavugerako waliwo crops mwa Museveni ze yajja n'alumba direct n'agamba abalimi nti muzirima yagamba nti yagenda abanyankole n'abaga nti pamba mumuveeko mulunde ente kubanga ffe abaali tulima pamba ewaffe population gyegenze yeeyongera ate pamba is an annual crop n'aba West Nile tobacco gwe baalimanga gye baakoma okubeera abaavu kati n'abawugula n'abajjayo n'abaga nti tulime ekintu ekya value bw'obanga olima mmere teekako omutindo oba lima ekintu ekyebbeeyi n'ateekawo foeka modo ku bantu abawejjere n'agamba nti pamba abantu b'ebukedi mumuveeko kubanga average land holding ebutale ejja kati eri ika 2 ika 3 kati omuyinza ayinza okulima pamba ku ika 3 n'ofunamu okuyimirizawo obulamu bwo newankubadde ng'edda baabikolanga kale waliwo crops mwa Museveni ziyalungamya abantu n'abagana direct n'abaga nti kino tekyandisaanidde kubanga tekiyamba bulamu bwammwe naye mugende ku bintu ebinayamba abantu bammwe kati ekyokugamba nti lwaki omwana mumutta mwami Museveni nkugambye ensonga ziwadde nga ntandika nekuga nti rationalization eno okujja bw'oba oddukanya gavumenti oba oba osaaniriza omutwe gavumenti etunulidde butaginyooma nti kino bwekiremerera bw'oba osaanirira omutwe ogusaanirira okusinzira bwe gwakola ki bwe gwakula kati ffe gavumenti etunulira enyingiza kyeyagala esaasaanye naye n'ekigendererwa nti omuntu alima emmwanyi mu myaka gino 2 mwami Kabanda gy'abadde akugamba omulimi yafunyeemu nga bw'ateekeddwa okubeera oba tuyinza okwongera ku mutindo n'afuna okusingaawo singa kino tuba kisuziza naye kyenjagala ababaka ekisembayo kyeŋambye ku luli nti ababaka balina okubuuza gavumenti nga bazzeeyo mu palamenti nti enteekateeka eno UCDA gyebadde ekola bwe tunagenda mu ministry tunakola specific arrangement eno okulaba nti omutindo tegusse akatale tekagwe n'omulimi yeeyongera okufuna okusinga kyabadde akola obuvunanyizibwa bw'ababaka nga bateesa waliwo obweraliikirivu nti bukyenda mu mukaaga akawuka kali emmwanyi bwe kajja olaba UCDA yakola kinene nnyo okukalwanyisa nti senga kakomawo abakulu balweraliikirivu banagendera mu onaatidde ndoza bureaucracy information akalala mukama wange UCDA wayogedde ku foreign currency financial year ewedde 2023-2024 yalese trillion 4 n'obuwumbi 326 n'obukadde 406 information ogijewo ebintu yino nzija ku poto ya URA walala and you check I'm going to share with you then nani tax revenue jenkuwadde yino eyabadde limited obuwumbi 82 ne milioni 253 kakati omwana bw'abanga abadde akola bulungi kiki ekyokubiri lwaki mutugamba honorable lwaki mutugamba nti bwe tunaatuuka eyo tujja ku planinga okwe kutya kwange tewali yakyogedde and have you planned where unontwala Kamaro very good oja kusembya honorable Nambozi jara ekigambo weraliikidde ngenda yitale ate ne bemulowooza rationalization
yajja okugyawo ebitongole wano ebitalina kye bikola ebirya ssente ez'obwereere ebikola emirimu ate ng'olwedde gikolwa abalala. Bwe twateeka UCDA ku minzaani ne tukizuula nga palamenti nti ensonga zonna ezigisaawo ebitongole ebirala UCDA zaali tezigikwatako. Okugyawo ebitongole si fansioni nti ova eri buvi nti twajjaawo ne tukola omusono nti ogw'okugyawo ebitongole. Twagenderera nekyakiyisa rationalization, okugyawo ebitalina mugaso. Kino kizuuliddwa nti kirina omugaso. Twetoolodde mu nsi yonna kubanga mu nsi yonna tetubeeramu ffekka. Buli we tubenchmarkinze buli ggwanga eriri mu kulima emmwanyi kino ekintu kirinayo bode efaanana bweti. Olwaleero Uganda ekwata kifo kya 8 mu nsi yonna ku nsi 10 ezisinga okulima emmwanyi ate kyakubiri wano mu Africa. Awo tugamba nti bw'oba ojja ogoba abatakola ate lwaki naakola omutwaliramu naddala ng'ogenda oyogera bwoti nti tujja kulaba bwe tuteekateeka we tulaga. Ekirala tulina kye tulaba nti obuvunaanyizibwa buno oteekateeka naawe omanyi nti gavumenti emanyidde ddala bulungi nti tewasobola kubeera nga tetulina kitongole bwe kityo, naye olina abantu abali private bojolera obasembeze obateeke wano obakwase emmwanyi yaki y'abantu. Yo Uganda eribaako ddi n'ekyayo. Bwe tutuuka nti no bannange tulina ssente ettaka tulirina eruba wayiika 5 ne ssente tusobola ozeewola mu banka ye South Africa tuzimbe eddwaliro ng'ogamba peneti jangu olituzimbire gw'olirituwa. Bwe tugamba nti bannange kakati tutuuse ku ddaala ly'emmwanyi twetaagawo ekitongole ekikola bwe kiti ne bwe kiti nti kakati ekyo ekitongole ekyaffe tukitte tukisikize ekiri private. Nti omutima ogwo omubi gwe gusinze okutweraliikiriza. Kyovulaba nti bw'olemererwa okuba nti nno olina ensonga ez'essimba z'owa lwaki ojjawo ekitongole n'olumba ba MP ng'abantu nti babayiseemu babaweereza obubaluwa babakoze eki ekintu ng'omuntu yenna akimanyi nti si kituufu, simanyi basaplayinga emmwanyi. N'olwekyo nze kyenjagala ogamba nti gavumenti bw'eteekawo ekitongole tekifuuka kyayo, ekitongole ekyo kiba kifuuse ky'abannansi. Okuggyako nga bannansi tubakwenya buli lunaku bagamba nti obuyinza bwabwe, bo bannansi ekitongole kyabwe bakivotinze through their representatives n'okuva mu bodies ez'enjawulo bagambye ekitongole kyaffe tukyagala. Naye n'owulira nga gavumenti egamba nti okufa n'obutanyagwa tufiirawo, kino ekitongole tulina okukijjawo. Naye ng'ate gye tubakwasizza mwami Zambali ekintu ekinnuma is the militarization of this country. Nti olugira bwe bati nga bagolongotanya ebintu. Ono yagamba luli last program nti mwami Museveni ekimugolongotanyisa Kampala ayagala bitabuke abireetemu abajaasi. Era wano kyova owuliro yalumiriza operation werese creation yekoze nnyo kubanga era n'emmwanyi baagala ebere militarized kubanga abo balowooza nti buli kintu kyonna osobola okifuga obulungi kiteekwa okuba ku oda y'amagye, kiteekwa okugibwa kuba ekya gavumenti kyekyabannansi kiteekwa okugibwa mu mikono gy'abannansi introducingawo gwe bayita investor bamubacking up n'amagye. Buli munnayuganda ye buli kaseera mu nsi asigale ng'ensi eyaffe tulaba ndabe nga buli kyaffe kyonna tomanyiiyo muntu bwe bakubuuza olwaleero nti baani abali mu golodi you don't get ministry n'ogibuuza n'oleeta n'omukyala yani Nyamutoolo, maama Nyamutoolo minisita w'ebisimibwa mu ttaka, olina gwe ekyomanyi ku golodi? Talina, pozi ku musenyu. Kwegamba kakati ne ministry bweri emaze emyaka 3 mu 3 guno omulimu terina kyegumanyiiko. Kakati egamba nti mutuwe tugende tugezeeko, naye ekimanyi si egenda ogukola. Omugenyi omusulize abo bowulira bazimba be baagala okwasa emmwanyi y'Abannayuganda, n'omuntu addeyo abadde yeetundira emmwanyi ye addeyo akaabe n'akapapula mu nsawo. Bino by'owulira mbu jangu wano tukuwandiise tukukole ki? Kwegamba gwe bakugireko ddala obuyinza otuuke ekiseera nga by'olaba ku nnyanja
nga byolaba kuba ebikajjo nga byolaba kuba amajani nga n'omuntu w'emmwanyi byalimu byakabiramu promotion ekinuma kikino buli nsonga muwangamu ababa gasemateeka eyasooka ensonga ey'enkizo ennyo ng'ekwata ku bantu pulezidenti abadde agikkiriza nnyo n'ababaka bano olumu okuddayo ne beebuuliza ddala ku bantu ate ne bakkiriziganya biba bivudde mu bantu sirabyeko okwebuuza nnyo ku abangi ku bantu basindika bano mu paalamenti ali n'ebivaayo biganye namwe nabana abagenda mu paalamenti bebatuteese byatutte nsoose kulaga the strategic importance of coffee the strategic importance of coffee and gold. Yes. Eri mukulu Museveni. Nenkulaga mukulu Museveni yeetaaga omwanyi. Mo okusinga gwe n'agulima. But now let me ask. It's rhetoric. What is UCDA? Kakati UCDA bali bantu abo babiri. Omu is the MD. Owokubiri is the board. The executive director and the board. These two are appointed by the minister. Never president, it is on the advice of the minister. Because the minister can't appoint a president day coach. So there is no UCDA. There is no UCDA nga Frank Tumuwa coach minister. Mukono. In any case, we reporting ira. Kakati bwaba ajijewo abajewani abajewo that executive director wamu ne MD wa ne MD ne board. Those two. Now bali abakozi beweetaaga bogamba bali technical bani those can go in the please. This is a body created by an act of parliament. Ayetaaga omwanyi is Museveni. What assurance do you want? Now let's anti bagambe budde buweddeyo. There is a lot of misinformation. Chovala bese debate. Walo pastor gwena wedenga agamba ba minister bagenda kubba omwanyi. How? Bagenda kubba bikolo, bagenda kusanga mastowa, bagenda through policy and regulation is. You see, mazo kulaga that Italy isinga okunywa omwani gwa Uganda. If Penetu abanga agenda ku contributing to that one,